Gamba kabajindo gambe n'abayimba fe bali bakulukuta abasiimibwa ne bemba fe bali tutuusa bubaka tuzze n'engome zitujja ffenna tujja fe bali gamba kabajindo gambe n'abayimba fe bali bakulukuta abasiimibwa ne bemba tutuusa bubaka tuzze n'engome zitujja ffenna tujja bonjo bona premidi rap tuyiwa rapidi nzikiriza katonda lyomu nabbi we Muhammadi si kadhani covid kibuli ne bidiko bayididi nzeko nimikadimi master muliro guteta bopuliranga dijje kadidi godidi disikuba mindi sikuba widi lufudo na muwasenze mukuma matoke tulina bakidi we taseso wagwana abatula mugamu kya bachali bafwe namwe na okuba mtubega ngerinja oje musinzira bitambula bitya nga buli jofiza gemanya gange nino wakabira agent akulukuta muno ntemye ebiri mpa mukakiro mujira ne fulukutira mukabuli temanya mansi bakabaluga fulo lufula gwenkuba kichi oli mukuogerako atwe yanje si manya manji tilishita naye alisede kye kiriwo tulika okulukuta amen tolontoke mbawo bingi tulika nkuluku ntolontoke nkuwa ekigambo bingi ate bwe tudda kati mu ebyo dictionary namba kuba mulimu ne music gwe nakubedda nga abasinga bamuyiga kati okay musajja gwe tulina naye kati olugendo gezaako leka tutambulako naye mumbozi genda baya akafu bingi otugenda okwogerako naye abadde abulidde okumala akabanga music industry bibamu obuli okuba mbezikiriza bali talented yajja wano bagezaako kulabika nti bakankanaawo yakuba ennyimba zaali z'amaanyi nnyo wasomye zaali za tabu nnyo awo ebiseera ebyo nali nofulumasinya ali siniafo awo awo nga nfuutuka zimusiku zatulala lutugoba mu ssomero kati mbatatawo endongera wa nedda nenga kitambula kitya mpola mwana tubitambuza mpola mu magezi naye kati bitambula kati bitambulira ddala bibadde tebitambula nambye kati bitambula mabegandoza bibadde tebitambula bulungi nnyo naye kati bitambula omundi guno olinnyo mu mawulire ntya kati ndaba nga amaanyi gutaddemu kati tigega baddewo emabega kyanjawulo ki ekikyuseeko kyanjawulo ekiriwo nti ndi mu tokopa force kyekibiina tokopa force kyekikosa okukosa atulaba tokopa ereesa amaanyi tokopa force kati nakyo kyova olaba era leeta tuli wano tekyatuliwala netutuli wala kati obulamu kati ndongo n'abafaani getuba tulina okupulaningira birowoozo nyimbyewa ntuusewa music basically kati byebiriwo the agent kitegeeza ati wetuba tutandikira the agent bwolaba ekyo ekigambo agent abeeranga abanga omutume oba tukyogera mubaka aba mezaya agent nsobola okyogera nti waliwo okuba nti waliwo ekintu ekinene nga bwogamba nti tetuli ku KBS nga naye KBS buli omu tasobola gituukako nga naye waliwo branch wosobola otuuka ku KBS ng'ovudde ku KBS ennene kati abo bakola mu KBS abo abantu baba bayita ba agent waliwo agent ya KBS kwosobola otuuka ne woba totuuse eno kati kibale nti rap music oba music kati nze mbeera ku agent ayagala good music agent nga buli ayagala okuaccessinga rap music ne baba tatuuse ku source kati kyakyuka kyasooka mu rap music nga ndi rapper kadaye kati ndi artist complete artist nti nyimba I can rap I can inspire I can motivate kati byonna mbikola kati ayagala good music olina sookera wa agent nze connectawo kati lero erinnya bwe lityo belijja kati olijja bwe erinnya lwaki mu manya go oli divaawa basically maye ebintu nga bino abaana bato bangi abayimba nesango olinga etimye batata kitegeera olijja lwaki mugona agent era lyali teririimu nga ndaba teryangu bunyukuta butono kale nga ndaba lyangu lya pronouncing n'okulireetinga ku muntu nti agent wa style eno okitegeera kakitegeeza tulina abeeyita aba creator abagitandika kati gwe n'ofuuka agent wayo tuyinayo tulina appropriator tuyinayo style kati style so okubanga abasinga ogikuba tebali mu Uganda bali bweru okitegeera basajja nga ba Eminem ba Busta Rhymes ekitegeera nga tojja baccessinga ng'oluusi n'ebye bayimba oluzungu tolumanyi nze ng'oyinawulira agent byayimba kubanga yayimba Luganda wadde nga ludduka oluusi osobola obutalugoba
naye osigala obitegeera nti ayimbye kino lwakuba sobola ayimba naye oluusi. Wakyaliwo omukubi wa lugafu omulala aliwa wano mu Uganda? Ndowooza kisinziira obaji perception ya ng'akuba lugafu oba oliwo wekka babaawo era bafaani waliwo bwe wa respect n'ogamba nti onansingako okusinza niwakuba tuyimba style yemu waliwo gwa creating n'ogamba nti ono muzibu nnyo. nze olaba buli muntu gwe nsanzeewo mu music industry muwa respect. basajja bajjeneero babaluku bakitegeera bensanzeewo bemanyi mbu bano ba grandfather ba grandmother aba rap oba style oba general bakitegeera nti just ekyenjawulo nti nze ndi mu category yange bakitegeera nti nyimba birala nnyo nti ekyenjawulo ebyange nsobola obiyimba balala ne batabisobola naye ate nze nsobola oyimba ebyabwe ekyenjawulo ekiriwo nti ye lugafula omutikkire oba kyemba nkiyita lugafula it speak nti gyokoma ate wensusa speed oba kyalaani oba tetwakyakuwulira olina kunegeraageranyamuko oba kudda wali ate ffe we twatandikira nga tuyimba. Kitegeeza nti kati abasinga level gye baliko gwe wosusseeko because speed gy'oddukizaamu ebigambo bayimbi batono abayimba style eyo bwebale nnyo n'okubeera ng'oleeta kyanjawulo ate tosobola sooka mu senior 4 nodda mu senior 1 otandikirira mu senior 1 n'ogira ki kati ekiteke nasooka byabwe olinga oŋŋamba nti kati abaliwo bonna obasinga byangu bw'abayitako oli ku piikiyo okusinziira ku style eriwo style gye nnimba nzibu nnyo ku ze bayimba kyensobola okugamba nzibu nnyo ku ze bayimba nze zinyanguyira nnyo era nsinga ze nayimba nga zokka zimenya. Oli mwana we Kawempe? Eyo yonna kati eyo nawaka Kawempe nabwe Kibwa azini ofubutuka wa ogamba Mukibwa wano Kibwa Lugoba ofubutuka ono okutandika okufukira ensi problem Kibwa nawo nagwonna matwali Kibwa bwayise awo ogwo oluguudo Kibwa Kawempe Lugoba kati owaguza otya kati ninyo manyi njagala tujje ku bino ebiri current emozi mpanvu osumulukuka otya ogamba nti owaganyiza okuva mu myalo egyo okufuuka kati nga agent aliko endongo eyinza obba wagitandika dda but okuwaguza enkokola ziba nnyingi owaguza otya okubreakinga through okuwaguza kati nga nzigire mu kuwaguza awo kati mpaguza ntya nzija ne style oshegere taliimu nayagala nnyo okuva dda okukola ebintu nga tebiriimu nga manyi abayimba mwebali naye nga bebayimba byebimu nga olusi bebayimba olusi byebimu nga njagala nnyo bwebabaawo kino nze ndeetewo ekyenjawulo abantu basobole okunfuna amangu oba bafune option okitegeera so nzija ne style eyo okitegeera yakudduka era okumanya najja nga era ndi wanjawulo music wange engeri gye namutandika n'eŋŋoma ezitaliimu mu market ntya natandika n'eŋŋoma olwo ntandika olwo okuyingirira ddala bizinesi ntandika okugamba kati ngenda beera muyimbi netandika n'eŋŋoma bagiyita akadodi ekitegeera akadodi yasooka guwulira yasooka eri endala ntulika tulasooka wulira ntulika kati nno nasooka kadodi nasooka kadodi lwakuba ntulika yali etambuli kati nawo nzija nensooka akadodi akadodi nga kalimu element eyo tiki ogitegedde eyo kanga mpulire kwatagana n'ebigambo byange okitegeera Luwanda kadube mimiro ngabudagabudako nzemeketa kakadomoke kufumudogamba begerako bebuuza ndyakiwa kuntokosa butokosi bwetokotoko tompaka nakatimbo gona sabuda bakadena batabanerijako okitegeera ng'etambo kitegeeza wali awo n'owulira akadodi vibe nekulinnya ati ng'olomaze kati nkugambye nina wenkubuusizza yewa nti mu kwagala music ndegomba abo basajja kuba bali bayimba luzungu mu high school omwo kadimala high school yange 2014 ekitegeera nenyingira 2015 mbeera mu byaki simanyi oba ndi dijjo oba ndi dansi oba ndi muyimbi nga ndi mwoyo kutemba okuba ku muzibu okuba ku ndongeri ebyo byonna mbikoze kati nentuuka ekiseera mu 2016 awo ne bitandika ottabuka awo ne bakadodi awo
ngabo kawulidde nempulira nga vibe nebeeramu anawandika akadodi nze watu wanokwata byonna nze mpaka nakati buli kimu kyoba okoze akati ate awo sikola n'edidi edidi olwo sinamusanga nkola n'omusajja bamuyita Lex Logic ali awo namuŋoona oba kitegeera wano ya Lex kati awo kati akadodi kati awo sitebiri munyo promotion katakatambula ona akafunye boy bakubye bachalibo bakatambuza kuba buladi bakatambula lwa buladi nzirayo kati nkugambye nali dancer wano DJ chi kati ngatwagala nnyo zina mazina gana ga big boy break ngamo waliwo kubage gali kebise sera bya saako Bwaise omumanyi wagena akone nawe walikuwa ku timu enene yalinga kwayao aya kati otuse awo nyine nawo twazinira awo twalinga bwe twagendanga nga buli agalo yinike yiga amazina tugenda ku ayawo aswali hamu era wonna bamanye ebiseera ebyo njagala nnyo ebyo kati nga mazina ga saako waliwo ennyimba z'abadaddi yankeze zikuba oteka mu reggaeton ng'owulira nga weewaawo kadde nfuna waliwo ekigoma awo nekituulamu ekidogoma omwe natuula mu ntulika kati olwo ntandika okwogera kati nvudde mu kwesoma njogera kati obulamu bwempitamu the agent ewaffe gye nava etooke twalyanga dduma nga kawunga tekubanva nakula nina ebbumi nga njikiriza nkutagula nkutulugunya nga bwennemerako okwambula nze asinga okwagala okulya nze asinga osaba sigaba bwonyima nkutabukira nkubuuza lwaki wanyima bwali bulamu bwa ddala obwo kati bwe obulamu tooke twalyanga dduma ewaka nga twakula tuli banaku tuli bubi okitegeera so olwo kyansula eri mu kibwa oba olwo kati otandise olwo ndi mu Bwaise tebatulaba nazimba mu kibwa eyo olwo nali mu kibwa bulamu bwa kibwa awo nabweru awo webale nnyo kati eyo embozi y'omu kibwa omwo mwe natandika otegulira tune kati eyo etambula lwaki etambula olw'okuba erimu ekidansol eno olwokubiri kati awo etandika otambula mpola mpola kati eri akadodi wewali wava eyayagala ebintu ebyo yali manager ekitegeera eri gye mbadde mu management enkadde ekitegeera kati olutandika okuyimba olufuna kati bw'okwata akadodi bwakawulira bwakawulira ajja kugamba talent agiraba agala talent nga eti tekirimu biki nakola ki nanteekayo kitegeeza ogenda kuba zino zonna ezidiridde ng'ofunye management kati ebino mbikuba era nga omuntu yeeyiya kuba ntulika nkwataganya ne bapromota kati nkalabuka nzijja nkwataganya ne bapromota awo kati mba ntandika ntambula nezintulika mbeera mu zi campaign jjukira nina akadodi kacyakalaawo campaign waliwo omwana alina akadodi wano kakuba biki akadde awo kati ne bakyali bange mwalimu ba final final writer mulungi wagwan bro tumiddeko final obalegezaako laka nti okwasaganya endongo final awo twali ku studio kwe nakolera we yakoleranga nga awandikira ba Spice ebiseera ebyo ekitegeera baroddako ebiseera ebyo kati bo bamaanyi mukko olaba balinako we bali nga bo balinawo we bali ekitegeera nga betweya kati final ndoza yanconnectinga ku kikuba tufe twali bakyali yanconnectinga ku ADD yagamba waliwo ndoza ne gayi bwati ekitegeera namwe enamba oli nankubira ADD yakubira nagaja ntukolemu nagamba jangu eno tukoleyo ekigoma ekitegeera ate nenziranya mpise ekitegeera ningende wa ADD netuzimba ekigoma kalabukira mukama wasomye nkubuzo oyitaba yatabu nnyo nkubuzo ntuniranga eyo ogoma ebbanja nkubuzo tambula nagadaro yina kati bino bikyate byepulira ate mubatebe kuba kubagana tambula mpitako ekyagezo lwalimba lwakusatu kati ekitegeera awo otandise okukuba awo lwali luyimba lwakusatu olwo tuyingira 2017 olwo ndukuba kati awe setandika okutandika okumanya kati management eno ejja agamba nti kati jangu twatandika kati awo werabanga kati ndi serious wasangayo kabayimbi abalala bali bangi nga 18 baliyo bangi era nagendanga nga ndete tulibeera nnyo serious nga bwobimanyi nga ndi DJ mbeera eyo olusi abakubira endongo ku kizaabwe nga ndi byange
nga nabo balibya nabo balibya bwe bwe yayitamu ne batandika obbeera ki serious nga bw'obimanyi jjukira dali nsayiniza olw'empapula okadodi naye nga buli kimu kigira bwe kiti kati ebiseera ebyo sayininga empapula ng'obitegeera because abamaniji bali bakozesa nnyo abayimbi ensobi mu kusooka kati olina akazito empapula ezo wafuna time because nkubamu akafaananyi omuyimbi ali eyo atandika bwojja n'omugaa kati ngenda kukumanajinga because abaze n'akutuukira njagala management olabya ddanga ali nervous nga ne mugaa bugaa nti kusayiniza obulamu bwo bwonna asobola okubamu ku migera namu munaana asobola okukkiriza okitegeera so kati njagala akaseera ako bakwadde contract olwo okusayininga empapula akaseera ako kyo ekituufu nga bw'obimanyi nga bamaalo kuba kucamuka sayininga oluusi empapula tozigize tewali looya tewali ki obusayininze nokola ki osomako gwe kyosomye osobodde olabakawagira wano ne wano bwe nti sayininga kale ensagala gendayo nnyo kuba era yali ki yali bagiyita batya yali nsobi yakoleba yali bwali buto kati nentukuka ekiseera kati wano ne bakomawo ku nkalabuka olwebukuse kati awo ne babawo agibuukira ndoza ng'omukulu ayagala kulaga nti sitayiro yiye yakubira musomesa kubanga jjukira nze yabuuza wasomye kati waliwo nkubuuza oyitaba kitegeeza nze ti gwe musomesa nze tica kati oli najja nabuuza yeye musomesa ate obukira tayito kati ate ne bayoza byange kati neŋŋamba kati ekyo ndoza bakikola nga balowooza ensi tennammanya bw'owulira ku musomesa kyakuteekawa because I think mu kaseera ako fenga tumanyi rap music wandibadde ogiteekinga nga advantage n'ogamba nti ngaawo ne bafuye omusomesa naye nkanzeyo backfire n'oli azeeyo bifu ng'eyo ebatambuzeemuko ekyo nkugambe buli kimu nze dawudi alega bababukuta ng'oba ogenderera track engeri gye nzikuba nasoose kadodi nzizaako reggaeton nzizaako ekigoma kiri awo kidandala kidansi because ekitegereka naye ng'ebigambo bikulukuta ngezaako buli wamu okola ki okitegeera kati era nadada wali ŋŋamba kati ono kati atankuludde okitegeera nga nno sibiriimu nnyo legamba kati ogamba singa kale ategedde kikyali mu kusiikuula kati legamba pano abantu balina otegerera ddala sitayiro nti yamaanyi ate sitayiro ngisobola mu buli genura mu sitayiro ngisobola ku buli beat so nenva kati luli nenduleka lwetambuze maze okucrossinga abaana batuuka ekiseera nga bazigatta bbiri musomesa ne luno kati ate mukuzigatta nekyongera okulutambuza okitegeera legaba obukulu ndoza bagamba mbu omukulu yabeeranga eyo nga naye aziwulirizamuko eno abamubeeranga okumpi baŋŋamba awo atuuka neesikamukaawo kati nanti era kati ndoza yembeera eyo naye kati nentuuka ekiseera kageri nga nze soosi obuntu wange nkugambye nze atambula nawo nze ayina waaka nze ayina okubbirako okitegeera si bintu byaggwa ate kuba lumu oyozezza oluusi ate ozeeyo osawekeera so nenkivaako ekyo nenzirayo mu studio teŋŋamba bana basajja tebamanyi kyebaliko awo sipiidi miliyoni tumaze giteekayo ki nemugamba kakati eyo wali tugikubye si kalebba awali tugikubye ogamba kati tukubeyo neŋŋoma eŋŋanda ng'erimu era ng'ekyamuka wano oli kumpi tuli wali atandise okukusiikuula obusungu ofunye obusungu sina busungu negamba kati just kati bano kambalageko mbu everywhere nti buli kyenkuba mala kikakasa nenkuba maayi ayamata kati awo okitegeera ebintu ebisinga godi lwotaleeta hikowulika buli n'amugamba bambikwata nentandika okuleeta ati atalimu mu music agent Akulukuka gwe tuli naye ebigambo bingi nnyo abasajja benzikirizaako abalina talent bwe tujja ku music abo booli ayo omukuba endabyadira nga it's another talent ekyaddala pik gyayimbiramu ebigambo byenesenga gyabisengekamu nkyawudde ogira mu bayimbi abalala bonna abayimba style luga flow abe basajja bali bennyini betukkirizamu basajja babaluku bajeni eyo zamba bakubanga luga flow but
akupik enzikaka ng'omulabe ekigambo kye asinga ku pesi naye ye musajja atuliko ebigambo mu dakiika ng'emweyogera ebigambo nga bimeka nange bwennyini binne mu bbala oluusi gwe tuli naye okunyumya nnyo okubya maayi oyo ne mwogereramu ebigambo oluusi nkuba mubaka ali Katonda bwe yampa nga ngezaako okulaga abantu waliwo ekyenjawulo si buli kaseera mutugenda kuba tuyimba ntula nenjiya ku ngoma endala ekika kirala ndozo ateri efaanana ginaayo bakuba kadodi bakuba reggaetoni kati bakubyawo kirwaga kitambula kisitula miki kitusse wansi ku maayi ate no nga buli zenkuba tune okitegeera zabeerangaawo kati leero tosobola okugenda nga maayi waliwo atamumanyi bina nga nina information zange zentambulizaamu lwakuba nga kitwala omuntu okutegeera wayimbanga ebintu byonna nga kitekinga omuntu okubeera nti abizoninga nnyo okumanya information Katonda mu yinka eya bbulu yawandiika agamba dear agent seba akulukuta okyusiza lugafulo kyokka toyina hiita tesandiyagadde kusindika eyo mu Illuminati oba ogezaako kafuna obwo obudde nkyusiza lugafulo naye sinakuba gwe ebisale waliwo kkiriza waliwo tennafuna hiti gy'oyagala because oyida wali oyina hiti nkalabuka yali tabu tulika ali tabu kati ebona wali ofunye hiti yawo nenga gwe tonakiwulira nagenda n'okumanya nti nkubye nga simanyi naye nga nkugambye byonna omanyi kyoba okola gwe ddayo obuyimba bwe mwayimbanga mu buto bwe mwakookanga bwoba okuba gwe boboza yozi faithful nze God konze nensirikira nembunoonya nga kayimba kanyumiranga mu buto kali kamaayi naye nga obubaka kituufu yali abukutumye nati oyina otteeka omanyi nze njagala nnyo ekintu oluusi ekitaliimu mu music industry okitegeera bw'osobokera ku makya n'oŋŋamba agent yimba kweyo kando kati gwe kisobola okwanguyira osobola okugamba okuwana kando yakeno kando ya white omulala n'awaana omukozi eyagikola omulala n'awaana omukozi eyagikola kati noonya ekirala omulala asobola okuwaana eyagikolezezza anything nga bitambulira ne light kati nze ngenda deep nze mba kando neŋŋamba naye munkolezezza naye mmwe temulaba nti nzigwerera okitegeera kati nze nkugirayo kati omudayiva nze okujja kutina ebiri kungulu nze nkulingiza munda okitegeera nti kyekisa kando olwandi kino kino kisaanuuka nentandika ofuuka kando naye we nalabye akabiri nti natidde we kasoose okubabula nasanyuse okitegeera nkulenze ekyo kyenkuleetera okitegeera gwe kyolwawo okukola ki byo bibwe kugaa sifunisa bakazi mbuto nze bafunisa migongo kubanga buli omu yandibadde afunisa ki lwaki omugongo togufunisa okitegeera sizinga Rolex nkuze manyi zinga mirambo nkukoze eki nkutiisizza nonkomyawo kati omutima oguzza otya ondeseeyo mu mirambo okitegeera kyekyo kyenkugambye kati olaba nti nze njagala nnyo okusengeka ebintu gwe wootabisuubira we luba lugero nendufuula nti hip hop matugambuzi baagansi bengo n'enzira teyannuma wadde yammeketa nali nkaawa teyammira nti just olugero lubeera nti azibeko matugambuzi kundisango kati nze ebeekulidde kati nekugamba nze hip hop gaali matugambuzi baagansiba engo n'enzira kitegeera etya engo tesobola kuzira mbuzi tesobola yazira okitegeera kati nkuleetera gwe ekintu gwe kyotalaba okitegeera kati bwe ntandika okunnyonnyola oluyimba lwange lumu lwokka nga nkunnyonnyola ebyaliwo tosobolokera ku makya n'ogamba omulya mamba ab'omu n'akola ki n'avumaganya ekika kyonna kati nze ngikyusa njikuleetera ntya nti omulya mamba ab'omu yali nze nagirya nnamu ne nvumaganya ekika seetonda kuba nsobola okiddamu oba ogezaako okunfuna waliwo mu famire yammwe waliwo omulala alina ebigambo ng'ebibyo oba oli wekka mwana abafamire boogera just gamba ayimba yenze talent yo bali baja appreciate nzeko bonna nze nayiyizanga ku kanda ewaka
munjo etoke twalyanga dduma nga kawunga Linda tekuba naye nga muli ezo nyimba kati lunguubira nani ne bakyalibo ne mukadde nze bwe nabeera ezo zennya ennyimba nabeeranga ne maama ewaka munjo nga tuyiriba naye nga nina talenti nga ndyawo aye ebiseera ebyo nga ndi fane vema nkiyite fane nga ndi bad kati ng'ojje waka mukadde n'omubuuzi wasi yeebase gwe oli ku kando ekiriwalafe twakula nga tuli batono kati ewaka omulenzi olina okukola emirimu omala okukola emirimu nze nayoza ebintu paka mu senior 6 omumanyi ebintu ewaka tebalina baganda bo bawala bawala muto nga muto bakamuzaala kitegeeza gwe waliwo wekka daliwo n'ababo nga buli omu alina emirimu gye nebbe muto wange ng'alina ogugwe femula nyumba kolaki ekitegeera nga tuli balenzi naye nga tuli batono balenzi babiri ekitegeera babiri basatu so nga bw'omala odda mu kitabo kyo n'otunuulira embeera n'ogamba ekitegeera n'omanya nti nakulira ku kyalo gye batasaba mmere nga tebamanyi muwere nga somyeko diguli ya P7 kakutandike makerere nga bakuloga byali byaddala ebyo ate eringa ng'okuza pate mu kibwa tebakuza pate ng'omaze okusoma kiwa wedde omumanyi agwonnyumiza okitegeera gaalera bw'obuuza mujebaleko tebakuddamu olwo oluyimba waluyimba oyimbe ku byaddala biri eyo inspiration eri mu ki kati just nyongeramu nga bwenkugambye okwongeramu naye nga kyekibeera ku kyalo mujebaleko tebakuddamu basirika nti tebayingiza bidiba budibirwe bafunye amayembe nago gabyeddiza balina ebizibu byabwe okitegeera weweefuula owakabi ng'ekinamba kikulya tomanya kisingisa obadde okyaŋŋamba family waliwo omulala alina ebigambo ng'ebibyo maama ye muyimbi ewaka mamiwo muyimbi mu church tewayagala gwe tewayimbako mu church asayimba mu church n'omusajja musiraamu ate ewaffe buli omu alina eddiini ye taata mulala nange ndi mulala ne maama mulala ne bato bange balala buli omu okola byoyagala awakutwala teri ate mbwa simanyi otwala ya taata ya maama neva buli omu kyeyeewuliddeko buli omu kyeweewulidde kasooka tukomewo olinayo kenyimba ziwawandika ne zigaana okukola mu kaseera akuloga nti luno nalukola ne lugaana nze ndowooza sigamba mbu nina ennyimba ze nawandika ne zigaana naye nina ennyimba gamba ezitakola bulungi nga zoowulya wandibadde oluddamu singa obadde n'omukisa oba wandibadde owulira waliwo ekyabulamu mu nkola yazo oba zabeera suffocated kuba bwe mbalabalawo ennyimba ze nazazzaako ennyimba zajja zikola kale bba kweri wagikola sinalwawo gikola naye nagikola era nagikola nga tukutte ebyambe tuli mu bucha njijjukira nga tukutte ebyambe tuli mu bucha nyama ng'eyitayitawo nga ntema nyama nsibakaba kati so tonkookonya tofumiitiriza kale bba yeyo kulu nonsonzekerere basirise buulukutomukutu buleke butuke gweduke kulekolipire kululesa bulejagule jagule kuyize kulere ntabudo lulimo kanule nkasuke lugafuro bome balule njiri bwakopolere rapisi kutuge don't do this at home wakitegeera kati yoyo kale ba tokikola iwaka nakugamba kati kiveeko kyetiro menye walijjukira batyuni kati ontegedde nina abatesi nina bakompitita mbaga don't do this at home tofumiitiriza kale mu Uganda nakola tenda kyava giwe bigabo de batenda bawagizi mpezi za lukalala buli kikola kati bakikenga kirabika nze nabo tukagwe takula sobola sulawo so kalolo limba luki lumu n'olusengekamu ebigambo kiri kyetera okugamba abantu oli satisfied mu nkola y'oluyimba olwo ngaddo performance yalwo bayidawo ne zino ennaku mpaka nakati lwe luyimba obisa ebisinga olunyingiza stage luyina na vibe gye naluwa jimba nyingi ezandibadde zindeeta naye na vibe gye naluwa ne ŋŋamba yanjawulo nange nalunyumirwa nnyo ina entamba gye lutambulamu life yalwo yanjawulo njagala nnyo ekintu ekirimu bana babbala bwetyo obadde ngamba olina ekintu kyokola ki ŋŋamba njagala nnyo nkugambye ekintu nga mulimu bana babbandi okitegeera badde okyaŋŋamba olunyingidde olwo kati oluyimba olulinga olwagaana ate ndoza lwagaana lwa nsonga tewaali nnyo coordination entuufu luyimba era twalukola ne stabua nattoolo babiyita ab'enkwe mukama nsabo nyamba batanjagala nsabo nyamba ntabo mponya batanjagala ndumanyi I've heard about it nti olwo luyimba
terwakola because tuli mu music expectation nti bali lwa season mutegeera endoza lwali lufokasinze endoza kuba siramu lwokka endoza lumu ku luyimba olutakola naye olwokuba nti ffenna tetwateekako ndoza manyi mangi kuba management yange ndoza yateekamu nnyo vidiyo nekolaki endoza feelinga musaide eri ndoza oba naye teyapushinga kati oluyimba olulala olutakola luli wano recently era nawo ngenda kujjawo limba kale kandugambe baluyita sumulula omutima togusiba sumulula lulyawo twalimba ne Nina Rose oluno sirumaina dumana kati olaba awo ngakubye kati awo ndoza ne bagiraba mugireki ate olimba ne lutakola tubalaga nti tekibeera kyabayimbi banene kati nze sibisobola beeraawo kati eyo mentality njirina nti kuva mabega nzize nze mpambana nzekka nti wemba nkutadde mu music mu luyimba lwange osobola okuteekamu ng'abaakinga nga sina kolabo okitegeera nga bw'owulira owulidde wamu nange nga mulimu akawala akabaakinga nziwo neeno then nze nenkola ebyange naye nga si kolabo as such okitegeera oba bebe wankwata nnyo nkuba okusinga omukombooti okitegeera mukombooti nga naye muwala ayimbye nga not a collabo just oli wataddemu backup then nkulaga nti buli kimu nsobola okikola ki kati siina nnyo mentality mbu oba tofunye kolabo togenda kola ki however must zeetaagisa naye zeetaagisa olina ekyaliwo nga musobola otuteesa n'ogamba mwana kakati tugenda pushinga kino simba olw'okuba kwali twetaaga wano tota sigenda sooka tta ebyo ebintu bya kolabo webikola ki webimenyera nti osobola okukola kolabo olina akubalira akola gamba kasita yapushinga n'atana entune endala ebyo biba byakisiru kitegeeza nti olina okubaako wano wenyini kupanda ku nsonga y'emu panda ali mukulajana naye era naye kyayogera ku kyekyova okwogerako yali akati oluyimba lwo mu kisenge ate saidi naye nemulaga nti ate yeeta olulala anti kati awo temuba mikwano just eba vibe omanyi waliwo okubanga mwakola luyimba out of vibe ate ng'agamba nti bano abayimbi bato ba upcoming bano baba bataddemu kinene mu kolabo bateekamu nnyo abeerawo ng'agamba mwana nze mpera njagala kukola ne Bobby kati olunaku lwokera ku makya n'akola naawe oluyimba bamanyi biwedde kati bwe lutakola oba omuyiye olinayo muyimbi gwe gw'owulira gw'ogamba nti bwe bakolabu nandyagadde kukola ne gundi nze baida njagala nnyo n'okukola na buli muyimbi owakabi okitegeera kubanga nze manyi mba nsobola okugattako kuba nange na audience yange naawe nongattako abakyala bonna abalimu mu music industry njagala okukola nabo bani abo bonna bomanyi abakabi njagala nnyo okukola nabo naye njagala nnyo okulaga omuntu nti osobola omaintaininga status nga naye tokoze nnyo kulabo kati n'otuuka ekiseera ng'oli womugambira mwana kati kino nno kyekiriwo naawe akuwa respect nti ozze teweeripalipa nze siri nnyombu ono kati waba tayimbye n'ono tagenda nti simagundi kamulemereko nnyo koyo nga batuuka n'ekiseera nga bamanyi woba toyimbye nagundi tulina agent Akulukuka njagala kubeera nga mwerekereza akadde kagendedde wabula soka nga sinnakuta njagala tusembere ku muzigo waffe guno oguliko naye ngenda kuzzaayo kemabega wali badeko disappointed mu bayimbi be Uganda mu ngeri kinakisinzira waliwo omuntu gwobeera naye n'ogamba gundi amenye omutima okusinziira ku kyakoze ekinimi tiyandibadde gundi kikola mwana ndoza bantu ba munda naye si bayimbi omuyimbi nno muyimbi si mwangu wa kunyiigira ate si mulungi na wakwogerako kuno kumpe oluusi omuyimbi si wangu abayimbi beefuula kitegeera tomanya wekikola ki bwe kigenda kyuka maaso awo just okuba nti omwogeddeko mu kamera naye ng'abantu era babeerawo ne bamenya emitima bangi ng'omuntu obuntu n'akumenya omutima kyomusubiramu nga ate sikyadelivari nze n'ogamba togere ku bulamu kati togere ku bulamu obuliwo kati management eri ne kati kati management natuuka ng'efuusemu reluctant ndowooza kuva mwaka guno oguwedde
ne guno gutandise oba gwe tulimu nga okusinziira ku pesi kwe twafulumizanga ne competition eriwo nga board tebakyalinya aggressive nga we twatandika nga batukesa ne balabanga abatakyalina nnyo obudde bwo nga kale bali busy obongo lusoboloza omugundi atuuse naye nga ajjukira eno music industry totuuka oba oyina lemezaamu kitegeera so kati nga pesi kwe batambulira esobola okuba nga yeyo entuufu ku bo naye ng'ate kuggwa omuyimbi si ntuufu nze kati nze kyensinga okwebaza management yange enkadde nti bebamu kubakoze da agent okitegeera bosobola okugamba nti da agent abadde nabo music asinga mu produce nze ndi nabo nti I appreciate who am I oba where I am contribution yabwe yali ki ku muyimbi contribution nti wetudda mu ndongo bali balina okufata interview because bwe mugenda kukola n'omuyimbi tugamba nti kati management egenda kunga sente oba okoze performance tukutwambika kazi zakola ki zakudda mu ndongo oba waliwo management egamba nti yegenda kukwata muyimbi egamente kati tugenda okukola buli kimu tulina kulingiza sente zivuddewa mu booking zizofunye njeraga bayo naye gwe kyobomanya bo bali willing okukola buli kimu like willing okukola si buli kimu naye willing okubeera nga bakufuula kyewandyagadde ofuuka lwakuba at a slower pace ate kinyuma nnyo eyo slower pace nga gyewatandika nayo n'okiipinga nayo naye oba watandika ne speed ate n'ogikendeeza kiba kirala okitegeera kyeki kyekugamba nze nsiima kuba waliwo ebagirayo amaanyi kugambye nga bwe ngamba katugenda kugira kiki kateekamu bagira okitegeera naye nange nenkola nabo ebbanga ddene kuba nkoze nabo emyaka 7 almost gyonna gye mbaze mu music industry okitegeera giri serious so mbebazaako ekyo naye nagenda oddaba nga tune zifuluma 2 abenkompitinga nabo bafulumya 2-3 omwaka neŋŋamba boy wanono tewali ki waliwo obunafu ate nga olaba nga agenda okikaka buli wonookiremezaamu so kati ate ebigambo ebyo ebigenda byogerwa mbu waliwo embeera simaki embeera teyali nnungi saidi eyo embeera obutaba nnungi mu ngeri ki kuba embeera yonna negyengunyumiza era teba nnungi embeera teyali nnungi mu ngeri ya disrespect amateeka obukwakkulizo amateeka gabaamu naye jjukira buli wookula naye wabaawo ebintu byokyusa nga tokyanywa osobola okuba wanywanga jjole jasi ng'okula omumanyi ye njole jasi mumanyi leka naawe super deep kati nga wokuze nga oli wakusembereza jjole jasi aba akujoga like ngezaako okulaga nti buli wookula wabeerawo ebiyinza okuba nga bikyusa kati artist buli wookulaga naye amateeka go gakyali gegamu kitegeera amateeka agamu gatuuka ekiseera ganyigirizaamu nga tegakyasobola kuholdinga big artist nga gakusobola nga kuholdinga wateekangawo ag'omwana nti toyingira waka ssaawa mu kitundu ag'omwana omuto ate muntu mukulu alina onoonya ssente kitegeeza nti kati kyekyo embeera naye ng'ate si gwe gwali omulamu omutuufu delivering abantu tubawa music osobola okugumira amateeka ng'abantu eno tebakubuuza mwana ng'osirise okitegeera lwaki nsirise nga nze music muyina nze nina music mungi eyo ensonga ya management lwaki njagala tugikoneko because bayi bali betulaba disappointed at the end of the day babit to see nabo bwe bava eri ow'omukulu gwe bali naye eri bava nga balaga nti bali disappointed ebbanga tebakoze naye tebalina kye balagawo aba radio ne wizo ojjukira we bayoka ne Jeff Chiwaawo embeera yali yansasaga ennyo nga nabo balaga nti balina kye babala ebbanga lye bakoze nabo asibye bokka Fefe Busi wano yayawukana ne manager we wali anatuka n'okkuba oluyimba luzanyira mu bizinesi n'ebifaanaganako nga weebityo olina kyogamba nti kino kyensobola okugamba ndowooza kuba ne music kyocounting okuva mu management kyogamba nti okubbanga lyenkubidde endongo so this is what I have management kyegezaako like nti ezimba nina da agent kyokka kyensobola okugamba nina da agent someone
da agent gwasobola omanya mbu oyo yeda agent kyekyoka ye capital ekagwe nina kyensobola okugamba ye capital no yekagwe nina sina bizimbe banga lyokubidde endongo nina da agent myaka 7 mingi kati kyekyo kyensobola okugamba kati nze nina da agent ate abantu balimbe so kati awo olaba ng'embeera ekyuse kwe kuvaayo nengoba amateeka nga bwe batusayininga mu mateeka nange nempita mu mateeka ekyo tukikola kitegeeza kati tewatolokayo baba waddukako contract yaggwako ate ndi wano omuyimbi abula omuyimbi tabula kati ndi wano KBS oli waba nnoonya tugeze wemba natoloka ajja KBS omuyimbi tabula tosobola bbula kati era singa dali davaayo nga ndi wakati nakapuluma tuni ndoza bbiri eziri wankanzeemu omulio gwoze nago this time round ese nakuwona kati oyo tokopa force yeyo tokopa force teyina nnyo formula ngambo tokopa kavuda because nze nga nkawulira mu nnyimba zo tokopa lwaki lwagitume tokopa force anti yale biseera bisinga tuni zange tezikopeka ale kabadde kabeeramu loge yebadde nga mutokopa ekitegeera mpazi ngo kitaddeko nnyo obulowoozo kati netokopa ng'ekintu nze manyi nze mbeera nezirogo zensobola okubeeraawo nembeeraawo nempuuna nomanya oyo agent nebintu byange neŋŋamba tokopa nze newe ŋŋamba tokopa mu luyimba nga soogedde erinnya lyange omanya oyo agent okitegeera amanyirawo abingidde mu kizimbe okitegeera akulukuta bingi kati lidde ŋŋamba daye wano nofuna ki gyensobola erireetinga n'abantu zanime kwawukana nnyo simanyi big tree entertainment big tree yani lwaki bagezi begatta mu baana abaliwo abagamba tulina ebibiina bingi ebibiina ebyo nandi waliwo okubyegattako nga naye naawe okyayina ekiki ekitoba oba nga gwe omuntu okyatoba so kati nze njagadde tusooke tuzzeewo bland kuba tukyagibabiraka deo blanda agent okitegeera ebiwonko simanya akabuliriro bane kugamba otya agent abuze nga nze mu luyimba olumu mubeeramu ez'abayimbi abalala 4 okitegeera gekitegeeza nti nsengeka nnyo okutuuka okukola ki bali bakuwandikirayo ku luyimba basobola okubanga manager writer sobola okubeerawo n'aleeta idea nga bwolaba nti mubeeramu ennyimba z'ennyimba nga mulimu abakyala okitegeera nga idea nga yegwe n'oyingawo line zo nze nenyungawo line zange okitegeera ate nga olina welcoming idea mulaga nalina kya contributing ku music olina bewandikiddeko saagala nnyo okugamba nti simanyi mpandikidde gundi abantu bawandiikira naye omwo mu studio mu kigwero omwo saagala kwegira nga writer manyi otandika okugamba nti oli writer bintu ebimu bifa bitandika okukukosa ebintu bitandika okukukosa twogera ku luyimba waliwo akayimba akasinga okunyumira kutta ensangi zino bamuŋŋamba ono ye bamuŋŋamba tasosola mawanga ako tekaggwako kale twakakubadda tuni eyo inspiration eva kuki onsenka y'ebigambo because akayimba katambudde ebbanga so oluyimba olubumbugiza mu bbanga luze lwetambuza lukaluka okuba lusasanidde mu bantu zezimu kuzikuwadde surprise I think olukola otya naye bino byenkugamba omuntu okubeera versatile togamba kube muno ngoma eŋŋanda watuli batukuba kadodi nenva wano nenkuba wano kati kugira waliwo ekisitole ekyali kitambula eyo South Africa nga batematema abantu abagwira biki palaso byali bimutwaliddemu ebyo byali bitutte palaso so nentuuka wano nga kyensobola okukola kulaba lwaki tweyagalira wano mu Buganda nga Ssaabasajja akola ki yaleese Beeto okitegeera okuba nti Omunyankole Omukiga Omusoga bonna beegasse beeyagalira mu Buganda teri ababuuza nti gundi wavuddewo okoze eki simanyi gwe tugenda kutema gwe alina ekizimbe nno gwejja oba olinaki tuuza nniya ani yamukugamba lwaki nze nattayitu bamuŋŋamba te buli kintu kyonna ebiseera ebisinga bakitugamba kuba obeera tomutuukangako kyogamba sobogamba mulaba okitegeera bagenda omuyimbako ngaera tetumulabanga basitamuwa natulo babasiima kabaka wakusiima di papa misa kisemba kulaba abasiima
kati nze kati waliwo okusiimwa okusinga ku Ssaabasajja kwe yakola k'oyagala ddemu akole tekisoboka kuba kati nze lwapa yekuwa omusingi okitegeera kati era mbeera wanjawulo n'ekyo kyokka kinfuula wanjawulo sebo mu bantu abangi abali mu Uganda tuli bayimbi abameka abasiime muli batono Sitabuwa kati ekyo kyokka bayitayo ng'ovudde ne Capital nina n'oyo Capital boy okusiima ekyo kitiibwa kyembeerawo ne ŋŋamba kale wano ndi wanjawulo atogenda kuŋŋamba yoki amaaso g'omutanda amanyi antegeera okuba takumanyi ng'ate olabika omutanda yakusiima naye nga waliwo batamanyi abali abalajana tuli bangi mwana abayimbi e Uganda sebo kubanga bali bakungalo okitegeera nti baga Kristi Kabaka abayimbi bamanyi Muganda ndi Musami okitegeera naye nga sebo nanze omu kubongeddeko ku Luganda goza yansiimira ki naye yawulira ng'Oluganda weewaawo nina engeri gye ndutokosa ng'oluwomeseza okitegeera togere ku muziki oguliwo kati njagala kuta kati bwenva eri nentuuka ku system bagiyita tokopa force kati nga kutambulira terina nnyo formula naye erina vision nti katulaga wano formula zisobola oyiyizibwawo tugirabawa kati saagala nnyo suubiza abantu manyi wabasuubiza ekinene baba balinda kinene gamba teekerewo ekitono mbakubengako ebinene so tetugenda kuddamu kugira bwe tuti nze obulamu bwange endongo okitegeera awo nenfulumyawo tune bagiyita ndeetendeete nga mbabuuza tusumulule just a vibe ebuuza tusumulule abayinza ababuuza ndeetendeete mudde munti leeta kati enyaniriza gye bajaniriza bandaze anti nze ndikiwo mu music industry nti ne bwenvaamu mbula n'ebintu byange bula n'ebika akale bwenvudde mwani awukipayinze gapu kyenkugamba nti yenze ate Uganda nnene ssebo so era nitula wansi neneebaza Katonda weŋŋamba kweli wampa amina so kati mukuleeta awo mukubuuza tuleete it was not a big project nga bwogamba mbu eyo gisimanyi tugigize naye enyaniriza gye bajjanikayo kategula boba abasajja batulesinga bakyaliyo ddala nendolaba buli omu agamba boki ate bino birala kati tuba tukyali awo wano recently mbakubye tune nga bwogamba leeta kati twaleese olimba baliyita ffe bali ekitegeera olimu kulimba newunyiza nabadde ne mosikani awo nga tunyumyanyumyamu nangamba naye gwe okimanyi kana akasajja singa bamanyi agent kyeki mu music industry byabadde atambulirako biri n'atandikira ku pesa eno gyaliko wayinza obutabawo lwapa ayinza kumwegerera agenyanyaamu yadde kati gwe kyoba omanya abo abasajja mbawaddemu waliwo omanyi kye bayita okuwaamu mbawaddemu kimala kekaseera ono n'entebeyo kati nze nina bafaani bange babaayo babaayo tuni ezana nti tezikubirawo mbu lukubye lugira luti mpaka we balutegeera omusajja kiki dde ate kati twagala ate kyongera mu ludeete basajja bagambe bwe bati kati ogenda otuuka kati ezo ennyimba just mbeera nteekawo statement mbono agent okitegeera kuba badde bagamba style eringa etandisa obulaabulamu nga basoboloza oba sikyabiwandiika badde tandisa obulaabulamu ng'otandise kudda etukulaba nnyo kubanga nsobola oyimba nsobola okukola ki kubanga era tosobola kuŋŋamba mbu bamuŋŋamba n'adduka nnyo tosobola kuŋŋamba mbu wadde nga waliwo ddire n'adduka nnyo that's your favorite ntya naye nga ate nzikakkamu nti bwe mba nyimba ku bantu nga nyimba ku kintu ekikuluma oba nga nina kyenjagala ogamba eggwanga mbu kino ne kino nzikakkana bw'ojja neegendereze bw'oba wemba nyimba ku bintu oba mu mukwano nga bw'owulira bebi wankwata nnyo oba waba ontabudde onsudde eddalu sidduka nnyo okitegeera naye wemba neeyimbako awo bamulalo singa bandifrishenga nebagamba ne bamanya mbu wemba neeyimbako salinkiriza kubajjula enkutulisa mima gifotole ogambe nti olya saboda kade bwejusani yagambye mambire nzesirikidi napa brad nzeptarap napa kuba nali wakabi kuva mu butonga siba balance mupampa kati osooka n'omanya mbu kati agent kati yeeyimbako kisegeza kati amache balina osooka okudifferentiatinga bimba kiri oba otadde time nti bisige baba basuubira message
agent zikakana kitegeera baba ina kya communicating nga kyayisawo ate bwe ba vibe bweba abamulala tuyimbye kibaala bintu byakubukuta subireyo vibe naye nga ate nze omuntu asobola okuyimba buli style baita versatility okitegeera buli style era mugenda biraba nnyo mbu kati twakubye ffe baliso nze saagala kweyoza nze muntu atayagala kweyoza ng'abantu abamu nayimba oluyimba loga naye lufaananye luli nyimba oluyimba nenzizaako olula lugamba yeye naye nga yeye okitegeera so oluyimba baluyita ffe bali okuva mu Tokopa Force lwe luyimba olupya lwe luyimba oluliwo ndoza lulina ennaku 3 nga lwakazaalibwa wano mu music industry naye wona olutunuuliro ojja mmanya agent natande ku status yange kyali wange nangamba gwe oyo omyayi bujja kyakubendo nga yatta buli mugamba oli ku biki yakomyewo nangamba style mbali nayo do giraba njagala kuta bamuyitala agent akulukuta nenga sinna kuta akasemberayo ddala kenjagala okukoonako tugere ku federation gwogwa oli muuma oli mu federation we watufu tulina ebibuuzo bye twagibuzaawo abantu bye babuuza no nga tunatuuka ku bibuuzo by'abantu gwogwawo sinaba kufuna wengwa kubanga tobimanyi oba tomanyi ebisangibwa nkulagirire bingi bikyabuzaabuza kati ate nze ndi mu ndongo nnyo so okubanga nze alina okulagirira naye Jacinti saagala genda mu kintu nga sinaba kyetegekera basobola okuba balina mission nnungi ate era nsaba nnyo ebeere nga nnungi okitegeera kuba ffenna ndoza kibalwanirira ffenna tukyetaaga ng'abayimbi oba naye ba content creator bonna naye ekizibu results zigenda okuva mu bye banoonya abantu gye basinga otunuulira tukulabye ne gundi ssebo tukulabye ne gundi byonna tubirabye kyekiddako kandi naka freestyle ke nakola awo bakayita federation kwe kali ku kitimba katukubemu kute oba kuzaalira bizibu naye nga bagende bakanoonye just abantu beebuuza ebibuuzo nti federation gy'olaba eyo ekulibwani Edirisa Musuuza era yagenze n'asinkana omukulembeze kati ebyo bipya webagaliwo ebibuuzo ebibeera emabega nababuuza federation lwaki bagamba is a group of association naye nga association esinga amaanyi ye umma teriimu kitegeera ekyo kibuuzo kisooka ndeba notafuna akikola ki noddamu luga federation yali etandika mwali mufina masanyaze wa umma ndoza waliwo safety ebibiina byombi lwaki yamala n'avaamu basaha bonna basaze bazzeeri lwaki ne wabaawo era ekibuuzo ekirala nti lwaki babagulunedi betwabalabanga nabo nga mupepeya federation lwaki bavaayo ne bagiyita fake ne bafuna ebizibu teri yaddayo kuyimira nabo kati lwaki federation eri mu kino ne kino okitegeera kati bingi ebibuzaabuza abantu federation wali gye musula ani abasasula abasasula agenda okituwa bibuuzo biri lwaki ku kakiiko ka federation tekuliko bantu b'engulu kitegeera so bibuuzo bingi kati nti womala omanya nti ebibuuzo biri bwe biti naye nga mission basobola okuba nga yo ntuufu naye ekibuuzo gye bagoba ebigendererwa byebaliko byakulwanira music industry bali ku byabwe ngabo bantu ebigendererwa bye tulaba bye batulaga byakulwanirira ki music industry naye bye tulaba waliwo olusi byolaba togamba abakulu nga tulaba bali mu byennyanja n'olaba ng'ekiryogamba ekyo kigenda yambirawo mu statement togamba ndowooza bye bamu wewamu kuba bagenda okukola ki otuwa ki oba ye nannyini faamu otuwa n'oguma naye buli wotalaga result bajja kweyongera okwebuuza ebibuuzo kati oli ne muzeeyi kati obasuubira sirika abantu nti yagenze kutwalayo ensonga zammwe ziruma abayimbi nati era bajja kusigala babuuza kati kirabye bulungi nange kyemmanyi yagenze twalayo ensonga zaki eziruma abayimbi zaffe naye at the end of the day twagala nti olunaku bwe luti nze yagambye okusinziira bwe tuti we mba nkoze kino ne kino tugenda kuba tukola ki then tukikole naye wewanga tewali strategy okusinkana omukulembeze kati weba yagenzeyo omukulembeze step kye yafunyeyo yayise press conference n'abanyonnyola olugendo nga bwe babali n'omukulembeze byabe bayogedde kati ki ekiddako kye tulinze okulaba zezo zebayita results buli woba ng'ogenda okulagaliza results suubira ebibuuzo
mu buli kintu ekitakwatagana naki kati ogamba omukulembeze yagaba copyright nate ya signing etteeka okunfaminga waliwo abantu naawe abali awo ng'omukulembeze bisobola n'omugwako byebino ebiriwo naye ng'ate n'omukulembeze talina yisayininga. Njagala kwerekereza abantu bonna bagenze gwe nga togitosalanga oli ewa nga sikulaba nkoba oli magere obawo magere labika mbadde sinafuna bulungi kadde omanyi buli kimu kyakadde mukitegeera nako kajja kujja ndowooza kiba kyakadde kale sawula muzaako nga babitala agent Akulukuka ojja kukwataga omulundi oguddako mukama Katonda batukumire sibula abantu be wano abantu abatulaba anti twakyusizza ne business number kosobola otufunira by the way ekyo kikulu management eri batumanye eriwo ani gwe bakubira nga bayina emirimu kalera nawe osobola okuleeta force freestyle nawe alaba osobola oleeta omulimu naye ng'ennamba okosobola okunfunira ennyangungu kosobola otegeerera ddala nti kati wano ndina agent direct etegenda kubuzaabuza eri 0744 750 798 leero newanjiddemu mu Luganda jiddemu 7 44 755 7 9 mukube tukole anti mwetuli ate kati bidalamu ffe bali gamba kabe jindo gambe n'abayimba ffe bali tune ayaya